eyali owalubaga south enyine gwe naddira mu bigere. Ababaka ba parliament mbaniriza mu kifo kino eno, bannabyabufuzi ba councillors, ba mayor, ba division mayors, bannakatemba be nali ndudde okulaba feesi nzirabye olunaku olwaleero, abayimbi mwebale kulaga mukwano muganda waffe taata waffe ate omusomesa kyomukyo, era nenyaniriza emikwano gya honorable okuva mu Buganda naddala CBS gyali akola, era n'abo bannakatemba banne lwa nsonga nti abadde ekifaananyi kyakulabirako eri abantu abasinga obungi. So kyomukyo twavuganya mu kalulu akaaliwo, era nga mbabuulira amazima bonna be navuganya nabo. Omuntu gwe nali nsingira ddala okutya era gwe natya ennyo bamuyita Honorable Kato Lubwama. Lwansonga biseera bisinga era twatunulira ng'akola ki agulina. Bano ng'abalabuzi abateekangako birowoozo kuba ffenna twalinga abambadde engatto zezimu nga tutunulidde atya omu. Era nga mu kalulu ako kaali kalungi nnyo temwalimu kusuka miguwa. Era nga kyo mu kyo Honorable ye muntu gwe nalinga mmanyi nti asaaga nnyo lwansonga ebimu ku bitone bye yali mu Nakatemba. Abamu nga bankubira amasimu, Honorable akuyisa omukonjo, nimbagamba tomanyi kitone kye. Abana bankubira amasimu agambye osula mu mmotoka ku petrol stations buli g'opakinga ku petrol station n'osika omoto ne weebaka. Nimbagamba bane tuli mu politics. Abana bankubira amasimu ne bangamba simanya olina gwabba obumbi obuna nawe bane mubadde ki. N'ekyo mukyo akalulu bwe kaggwa namukubira essimu naye ennyini nanjozaayoza olw'okubeera nti tuyise mu kuvuganya okulungi ate okutaliimu kuyiwa musaayi wakati wange naki naye, wabula omusaayi gwaliwo wakati waffe ate n'abo abakola ki abatukulembera. So mikwano gyange kyomukyo tubadde mu bulamu bwe tuyinza okugamba nti ye muntu abadde asaaga ennyo, ate nga ye muntu akugamba ekituufu ekimuli ku mutima, nga bw'akugamba nno aba ategeeza nno, era nga ye muntu abadde ayoleka ekimuli munda nga talinga bano bannanfuusi akugamba nti nkwagala naye ng'akola ki muba mwakaawukana ng'ate yaluka olukola ki olukusaanyaawo. So mikwano gyange biseera ebisinga tubadde tutambulira mu bulamu bw'oyinza okugamba nti mbadde neegomba nnyo era nga ntaddewo enteekateeka yonna emusisinkana njogolezeganyemukko naye mwagazisa ekirungi kiri mu Nuupu n'obukulembeze bwaffe abeere ng'asobola okukyusa endowooza ye ate agule ebirowoozo byange. N'ekyensinga okulumiwa ate n'okwetunda nti olutalo olusobodde kulukola ki kuluggusa, naye nga kyekimu ku bintu bye nali neegomba ennyo okulaba nga nkyusa muganda wange taata wange ate omusomesa Honorable Kato Lubwama. Era nga neeyama ennyo, era nga bwe neeyama nti yalina manifesto nange nalina manifesto, n'ensonga lwaki namukubira essimu namugamba nti atugatte manifesto ezo, obadde n'ebirooto obadde n'okuyaayaana okulaba nga okyusa constituency eno kuba gwagibaddemu. Era kyensuubira nti singa teyali mulungi teyandimaze ebbanga eryo lyonna ku CBS, era singa teyali mulungi abantu tebandigenze nga mbivulyo bya nnyimba, singa Honorable teyali mulungi abantu tebandigenze mu mizannyo gye kugiraba ebbanga eryo lyonna, era singa teyali mulungi vidiyo zabadde akola tezandibadde na namba ze zonna zabadde akola ki zabadde alina. Kyo mukyabadde musanyusa era nga mu byayogera obamu kyolundamu gwe byotayagala n'okola ki n'obireka. Era nga amawulire nze ngafunye ku makya, era kyensoose okukola kwe gwenda ku mikutu gy'ababaka n'abakulembeze okubategeeza n'okubabikira nti mu constituency yaffe enzikiza yabuutikidde. Tufiiriddwa ate omubaka eyali owa constituency eno dibuddene nnyo mu bukulembeze lwansonga nti abadde yeebuuzibwako bangi. Bannakatemba edda mwalinga mwenyooma, n'abayimbi mwalinga mwenyooma nga temusobola kulowooza musobola okufuuka ababaka ba palamenti, nga teri munnakatemba yenna alina ro ejja mu bantu n'agamba nti kaavuganye. Naye kasita yeesimbawo n'afuuka omubaka wa palamenti abula ebbugumu ne mutandika okulifuna.
ne mufuna amaanyi ne mufuna n'obufumu obwo nti nammwe mukola ki musobola era ne mujja kyogola abantu otulya palamenti si kyekifaananyi ate ekyaliwo edda mu kaseera kano abayimbi bangi ne bannakatemba baki bangi ate ne mubukulembeze mulaze nti mulina ebirowoozo ebisinga alina okusinga abo ate abasomyeyo byennyini byetukola ki ate byetwesimbye mulimu abasoma political science naye nga togerekwa nti omuyimbi alowooza nnyo ate okwagala abantu okusinga ye ono aluka kulaba nti agaziya nfuna ya nsawo ye naye nga togerekwa nti omuyimbi omukulembeze ate aluka kulaba nti abalala ate bagabana ku ekyo kyali mwonna mu kifo kyonna kyabakola ki kyabalimu. So nebaza abayimbi era nyongera okubakunga nti yonna gye muli musobola era kisoboka mu buli mbeera yonna mwekennyini okubeera abasaale omu ku abo abasobola okukyusa eggwanga lino Uganda. Era nga baganda bange naddala abo abannonda abalungi abakyala n'abaami n'abaana abato mbagumya era nga mbategeeza nti kyo mu kyo tugenda kulwana nnyo okulaba ng'erinnya Kato Lubwama teryebaabirwa emyaka gyonna obulamu bwaffe bwonna. Nakubidde dda abakulembeze bino olutalo lwe tulimu nze n'abakulembeze bakansala Honorable Lusembo oli awo otudde era tulina okukwatagana ffe na division mayor lwakuba simulabyewo nekyemmanya ajja kujja. Kyo mu kyo twagala okulaba ntuteekawo tutya ekifaananyi ono yali member wa parliament era kyesobola kufaawo once a soldier always a soldier and once a member of parliament always a member of parliament abadde honorable nga tekimufaako era nga ne ku parliament abadde ajja. Kyo mu kyo yajja n'anoonya akalulu ne mumusemba ekitegeeza nti yakiikirira biki birowoozo byammwe era n'obulu bwe yafuna lwakuba nti honorable Nsereko ayogeddemu kaate bubi nti waliwo awo mwe yafunanga obululu obuna abo baali balonzi era basima ebiki ebirowoozo bye yali campaign era kyetuyinza okugamba tusobola kugamba nti yakola binene nnyo yawa abantu zi bodaboda yateekanga ssente mu sako ate yalinga musanyusa yalinga musomesa bannakatemba abangi babadde abawandikira ennyimba bantegeezezza nti obudde butono nnyo era kampa omukisa ababaka aba palamenti babeere nti babaakoko kyeboogera. Honorable Kalwanga